Emyaka 35 Mwami Museveni gyamaze mu bukulembeze bw'ensi Uganda giresse Uganda waguse. Ampuliriza nkuletedde akatambi kano naawe okewulirireko. Ebya Mwami Museveni ne Muhoozi embeera ebizze mu ggwanga eri Amerika. Bano bamaze okubeera nga bagobwa, nga bafuumuulwa, nga bakwatibwa ku nkoona. Kiki ekireetedde embeera eno okubeerawo? Tuze tuwulira abakungu bangi be bateekako nnatti, bajjeneraali, muno nga mulimu n'abalamuzi n'abantu ab'enjawulo okuva mu nsi Uganda nga baatekebwako ennatti ensi eya Amerika n'amawanga aga Bulaaya. Bantu bayinza kukoleyo yadde bizinensi, yadde okugenda okujjanjabirwayo, yadde ab'eŋŋanda zaabwe, yadde okubaako nga bagenda bawummulireko eyo, kubanga kigambibwa nti baatyobola eddembe ly'abannansi ne balirinnyirira ne badda ne mukati ne beewogoma. Kakati kino kyabaviirako ebitukula amaka ebyazaalira ku nsiko okubeera nga nabo bibatuukako. Kati mu ngeri y'emu nkuletedde akatambi, sooka okawulire mukwano gwange ampuliriza olabe ekiri mu ggwanga eri Amerika. Omukulembeze w'ensi yo Uganda si birungi ne mutabani we Gen Muhoozi Byononese. Mu buwombeefu kankusaba osooka vidiyo eno gimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza oba kye tuyita like ng'enkola yaffe bweri. Kaakati bwebanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe bw'otyo okonene kade osobole okubeera nga wakono guteekayo munnange tomusubwa, kubanga tumukola era nga tumukolera ggwe. Njaga tutegeere lwaki Kajjampuni avuddewa mu vidiyo eno Mwami Museveni okubeera nga bamunaabidde maaso embeera n'ebeera nga munnange esukka ogw'omulamuzi kivudde ku ki? Kubanga bingi ebizze nga bikolebwa mu nsi Uganda oba oliawo nga bannansi babyogerako naye nga tebiwulirwa amaloboozi nga tegavaayo. Abantu bangi abamu abazze nga bawambibwa era nga abamu bagamba nti abantu baabwe baawambibwa dda myaka nga 3 tebalabikanga nako paka nakati. Obululu bubbiwa mu nsi Uganda, ebintu bingi ebizze nga bikolebwa. Kakati sooka owulira akatambi kano. Bw'oba ovudde mu katambi kano ampuliriza, tugenda kubeera nga tweyongerayo mu maaso tutunulire embeera eno tugikubemu ttooki ngaffe ku EKTV. Lwaki eri bweti? Lwaki ezzeewo okubeera nga weeri? Okubeera nga esusse ogw'omulamuzi. Nze Master ku timbi gagadde lwa EKTV, nze tudde okubeera nga nkwanjulira programu eno ku lwa EKTV News Team mukwano gwange ampuliriza. Abasala waka waffe munsonyiwe mbagambeko ne mujja mu videos ne muteeka ku TikTok, mulekeemu akalango kaffe aka EKTV, abantu bajje basubscribinge basobole okubeera nga beerabira waako ono, temusalamu waako oyo kubeera nga musalamu obuntu obwo. Kati embeera eno eviiriddeko bannayuganda okubeera nga batabuka bangi ne boogera ebigambo oba oliawo ebyoludikya ne batuuka n'okubeera nga bagamba nti Mwami Muhoozi mbu teyazaalibwa mu Uganda, mbu yazaalibwa Tanzania, era abalala nga balumiriza nti ensimbi ezandiyambye omuntu wa wansi ate mbu ziyamba abantu ba lubatu nnyo mu nsi Uganda. Abantu abawambibwa nga bwe nkunnyonnyodde bano bagamba nti bangi ate nga oluusi n'abamu bafiira ddala ne babeera nga battiddwa nga bwe twalaba wano mu kampeyini. Abantu bangi baakubwa amasasi, waliwo abaatomerwa emmotoka za poliisi n'ebintu ebifaanakanako ng'ebyo. Kati bannayuganda mu nsi ey'Amerika bakedde bukeezi ku makya ne bagamba tebagenda kuzingira mikono, bagenda kulwana buteesagga butanyagwa butasamuka butasamwoyo balabe ng'ensi yaabwe bagigobako Mwami Museveni. Wulira. Well, I had for my motherland, first of all. Some of us do not have freedom in our own country to express our voice. Whenever you stand up and say something against the president, he kills you. Yes. Or he tortures you, takes you to torture chambers. And where is the freedom of speech? I thought each nation of our country has a right to have freedom of speech. We are supposed to speak and tell them, because they are serving us. We are not serving them. They are supposed to be serving us, but we cannot express our views. Secondly, people are being killed day and night. 45 children were killed and found. Kakati embeera eno wejjidde ampuliriza nga bannayuganda baakamala okubeera nga bawuttulwa wali mu ggwanga erya Somalia, era amagye agasoba mu 54 bano be bagenda ezira kumwa okusinziira ku gavumenti bwetu bwe yalangirira, era neetegeeza nti battibwa buttibwa 54, wadde nga alipoota zajja ez'enjawulo nga ziraga nti abattibwa baali basingakaawo obungi, naye kyakakasibwa gavumenti kyekyo, wadde nga abaawambibwa tebasobola kubeera nga bategeezebwa ensi ku ssaabo abagendera ku biwundu nabo tebamanyikiddwa ne gibuli eno
gavumenti yabeera nga ebabuulira bannansi basobole okubeera nga babategeera. Tetwakomaawo e Kasese abaana battibwa abalala ne basalibwa nga enkoko. Kakati bannansi abali mu nsi ey'Amerika, bannansi bannayuganda basazeewo okubeera nga munnange balaga obutali bumativu ne bagenda ku IMF. Eyo nno yemu ku banka ezigaba ssente okwetolola ensi eno, nga bagamba nti banka eno yeyitiriza okubeera nga ewa mwami Museveni ssente, ate nga ssente ezo tesobola kubeera nga ezirondoola, kubanga bo bano balumiriza nti ssente ezo ziweebwayo kuyamba munnansi omuwejjere atalina ayamba. Kakati ate bwe zituuka eno mbu abakungu ne bakwata ssente ezo ne bazikozesa bye baagala, ne bazimba agazimbe, ne babeera nga bagula emmotoka ez'obubenje, ne bakola amafaamu, kosa bizinesi ez'enjawulo, ate mu mawanga amalala ssente zino bye bazikozesa. Kakati ate omusolo bwe gujja nga mungi ne bagudidika oba ne baguligita bannansi abanaku abataafuna mu ssente ezo ezeewolebwa eggwanga erya Uganda. Kati bano basazeewo ne bagala tebagenda kutuula wansi kuzingira mikono, bagenda kusalawo oba oliawo balage obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno munnansi asobole okubeera nga anunulwa, kubanga era bano bagamba mbu eddembe lyabwe ery'okwogera mbu omusajja yalizingako dda, mbu kasitogeza n'oyogera ekigambo kimu nga tekikwatagana n'ebyo oba oliawo abakulu bye bakkiririzaamu oba bo bye baagala, olwo nga kanaakujjuutuka. Kati bavuddeyo ne bagamba nti banka eno bw'ebanga esobola erekeraawo okubeera nga ewa Uganda ssente, ezo ssente ezigula ebyokulwanyisa nga tiyaggaasi n'emmundu, ate ebinyigiriza munnansi ssente zino gwe zandiyambye. Bw'ebanga terekeddeawo okubeera nga ewaayo ssente zino banka eno eziweeyo, ate bw'emala okuziwaayo ebeere nga ezirondoola, emanye ssente zino ze baabawa ddala ekyazibawesa kiki kyennyininyini ekituufu kye zikoze oba zikozeemu birala, baziridde buli kubanga twalaba IGG owa gavumenti, kaliisoliiso wa gavumenti, omukyala Namisango Betty Kamya yavaayo n'akakasa nti ssente nnyingi mu Uganda ezibbibwa obubbibwa nga munnange teziyamba munnansi. Kakati oba oliawo tunaamanyirawa ziyinza okuba nga ze zimu ku zino eziva mu banka eno bannayuganda gye basazeewo okubeera nga bateeka ku nninga nti erondoole ssente ezo zesindika e Uganda, era ne bagamba nti mwami Museveni bamugobe mu nsi ey'Amerika ne mutabani we Gen Muhoozi Byononese baleme kubeera nga badda mu nsi ey'Amerika, kubanga tebalina kye bongerayo, tebalina kye batwalayo. Buli bagendayo basaka busasi ssente, ate ssente ezo ze basase ne baziteeka ku mimwa gyabwe ne basobola okubeera nga bo bazeeriira nga bekkusa mbuto zaabwe. Kati bannayuganda basazeewo beesala akajegere era banyiivu bya nsusso, baga nti bano balabira ku mwami Museveni oba mwami Muhoozi nga yeesazizza mu ggwanga eri Amerika kaabe lubaale kaabe Katonda, ono bagenda kumusalako bongere okubeera nga beekalakasa n'okuteeka gavumenti ey'eggwanga eri Amerika ku nninga obutaddamu kubeera nga esaponsalinga n'okubeera nga ewaayo obuyambi oba oliawo bo bayita obuyambi, naye ng'obuyambi obwo tebuyamba munnansi wabula buyamba bano bokka abali mu buyinza abafuga ensi Uganda. Ampuliriza kankusabe n'obwombe firi eno ogimpeera ekigalo munnange, bw'obanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe okoonene kadde waka waffe gwe tuteekayo abeere nga takusuba, tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe ataggwa malojja. Mukama Katonda akunkumira takuumira mpeera, akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. I sign out for now, tukwatagane mu wakaddako. Bye bye.